Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakotte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Mu weekend taxi. Chenda musanvu akasisa satu fwe mwema radio simbe mpologoma enunje dembe wale kula mpozi ngate otumbula wale kula mpozi ngate otulaba embera elieti ya bulamu busanzo otia kale wale kula mpozi ngate otugoberera lunako olwalero ate mpozi tuba tuyingira mu Wolokoso mu weekend taxi natusobola kula mpozi ngate tulukuwa mu bujuvu nze Sula Senyonga Mr Mosquito Haji titibya omubwati ate mpozi kakala mdi ansa ja kubiranga naye anegatako onaku ngaluno olwalero tusobola kula mpozi ngate tukuweza bulungi nnyo abali kuchenda mubiri kalanyuze muntu bagamba nti mwale kula mpozi ngate mutukoera bulungi nnyo ogateko banafa bali ku Facebook FMMF abali kupoza ate ku www.radiosimba.ug tubabuzako nnyo abali ku Uganda byogere abali ku Boka TV abali ku Radio Simba TV namwe tubagamba nti mwebale kula mpozi ngate mutugoberera bulungi nnyo Wolokoso mu weekend taxi esawa nja kubera mpozi ngate mberenga ntandika bulungi nnyo nenga sina tutandika netagayo lujubiso lumujja tukubera mberenga ndi mudu engere nkuba yakedde okutonya engere je nasuze ku street banange bagamba nti Wolokoso Chali wafe. Oyo yenne yakute mu batule yange. Lutuwe chali wafe. Wolokoto. Muyaye yangu otobusa. Bayaye bamamene. Lutuwe muyaye wafe. Netega kubo dem. Nawe Haji titibya lutuwe. Abali sekse mukko kale. Assalamu wakiri. Assalamu alaikum Haji. Wa alaikum salam. Hajati ogambuti hajati ndoza engeri kubirungi byonkoledde hajati ndoza kankuzeeko waneno hajati Fatuma asobola okubira mpozi nga kuyamba ku mirimu olabye otya. Barakallahu fikum Haji. Kati ntandikire wa exactly. Wanyini aonawe Haji titibya. Kale. Kantandike n'amawulire agessanyu kubanga abangi mumwe temwagala kumanya mawulire gannaku okusinga gabanyiiza nnyo. Lukman Segawa mwega mumanyi nga Vincent Segawa weekend eyegwa tugenda gifundikira bwe tuti nga mwamma omukulu ono ali muketegekerero kakugenda mpozi okulambulako giyite umra ku lugendo olutukuvu. Allah mpozi yamugendemuleko oba yamuwadde ekirabo ekyokubeera mpozi nga mwana tu agenda e Mecca ne Madina okubeera mpozi nga ate akola umra. Njagala nfune bulungi umra eyawukana ku hijja era nga mpozi wano just obeera ogenze okulambulako eyo mu kifo ekitukuvu era nga mpozi tokomawo na kitiibwa kyonna era n'emikolo egikolebwayo gyawukana ku gya hijja era nga hijja okomawo nga mpozi olina ekitiibwa ekyobwa haji era nga tonnasitula kuva wano mpozi yenga ye Lukman yasoose n'ayisibwa mu mitendera nabiki byagenda okubeera mpozi nga akola yeeyo duwa kizalina okusoma azikari kizalina okubeera mpozi nga akolerayo gattako n'emisoso emirala era nga mpozi okutendekebwa kuno kwamutendekeddwa amanyiddwa nga Sheikh Kirima era nga yasoose okukola omulimu ogw'okubeera mpozi mwana tu nga amutendeka era wowulirira bino nga omukulu Vincent Segawa muyite Lukman Segawa mutaka yagenze okukola umra. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Mwanantu ng'abali eyo mpozi ate ku umra bafunyemu akaddako communicatingako n'abawagizi baabwe aba social media. Era bw'atyo Lukman Segawa Mwanantu n'atulaga ekirevu kya Sunna nga bwe kikuze n'agamba mukiraba kikuze kyera kino kibayite ekirevu eky'embuga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sajja Lukman wuno angambye nti sewe ekirevu kiki kyanisa kwa sababu mlage ekirevu. Ekirabi. Gasa watu wagaba kati muno tekiri muno engera je nina mubi ebitono nenga ate ngabaye alla watu wagaba nga buli omwe ina kyamuwadde ate omulala n'akimumaaye. Alhamdulillah. Simu mativu na kino ate nkabire ekitali kye. Bati omanga bali ku lugendo bagenda basoose mpozi ne bastopingamu eddoha. Mwanantu eranga wano nawo azikari bazikubye kinawadda sunna zonna duwa zonna ne era mpozi nga bazikola nga bw'owulira waleeno Sheikh Kilima bw'akutegeeza. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka. Tusaba Allah kirize olugendo lwaffe luno tuteremu baraka ate nammwe mwenna abatanaba kutuukayo saba Allah basobozesa okutuukayo mubeere nga mulambulako ate mubeere nga mutuukako e Makka ne Madina mu bibuga ebibiri ebisinga okuba ebyebbeeyi mu nsi yonna. Allah subhanahu wa ta'ala muyateeka emikisa gyonna n'emirembe. Allahu akbar. Tusaba Allah kirize amaanyi gonna ge mutaddemu abasiraamu naffe Allah kirize okusaba kwaffe kirize atuteekeremu okusaasira kubeere kungi. Sigadde Ali Kirima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wano wetuli Boha tugenda okulinya ezidda ennyonyi etutwala Jidda inshallah. Mwanantu nga bw'omanyi kiriza obagaana ebirungi biri mu ddiini y'Obuyisiraamu. Gwate weebuuze omukulu Vincent Segawa yandibadde abisangawa ng'akyali Vincent era yamaze kufuuka Lukman. Wamma Mwanantu ebirungi ne bitandika okumweyunira era okukakkana nga Mwanantu batuuseeko ne ku Masjid Nabawi era nga nayo bakoledde at least akavidiyo akatukakasa nti ne wano tutuuseewo ku Masjid Nabawi ne babeera nga mpozi batutegeeza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli ku muzikiti Masjid Nabawi Ali Kirima ne Lukman Segawa era ffe tubabuuzizaako Allah tusaba nammwe abeere nga abatuusa ku kifo kino mutuukewo mukole ibaada inshallah. Ezimu ku nsomesa z'Obuyisiraamu Mwanantu otegeezebwa mpozi okukolerera ennyo eggulu giyite jjana nga agenda okuvaako ku nsi kuno olunaku olw'enkya. Era olina okubeera ng'okola nnyo okolerera eggulu ebyensi tebikumalamu. Ebyensi tebikumalamu mwana Adamu. Wallahi ebyensi tebikumalamu. Era wano nkutegeeza nti omukulu Lukman Segawa nga tannalinnya nnyonyi yasazeewo nti gyagenda lugendo lutukuvu naye tomanya binaddirira. Bw'atyo yasazeewo yeeteketeke era nga tannalinnya bbaati yasoose n'akola ekiraamo. Ekiraamo kino Mwanantu kitiisa bangi okubeera nga kikolebwa balowooza nti bw'okola ekiraamo obeera ogenda kufa. Kumbe obeera weetegekera okubeera mpozi ng'ofuluma obulamu buno oyingira obulala. Bw'atyo yakoze ekiraamo nga kyaka vidiyo gattako ne audio ng'ategeera bulungi nga takakiddwa. Wabula n'agamba bino bya mulina okugoberera nga mmwe abasiraamu ne famire ye ko n'ab'emikwano gye n'abooluganda bahanji ne baseeka n'abasigadde muwulirize ekiraamo kino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Lukman Segawa yali amanyikiddwa nga Vincent Segawa. Ensonga endeese ya kukola kiraamo kyange nga ekiraamo kino njagadde kituuke kwabo bekikwatako. Okulama kwange
nama nti bwe mbanga nfudde ng'omwoyo gwange gwawukanye n'omubiri gwange nsaba Allah ow'ekisa abasobozesa okukkiriza kino era kibeere kikakafu nti nze nkyogedde awatali kkakibwa wabula nga ddala kwesalirawo kwange nsaba bwe mbanga nfudde obusiraamu buvunaanyizibwe ku kuziikibwa kwange bwe mbanga nfudde obusiraamu buvunaanyizibwe ku kuziikibwa kwange era nga nsaba obusiraamu bukole nnyo era mbagirawo abantu b'ekika kyange abantu ba famire yange abantu bange babenga balaba bulabi bigenda mu maaso naye nga si be bavunaanyizibwa ku nsonga y'okunziika sikyogera lwa bukyayi sikyogera lwa nsonga ndala yonna naye okutya eyantonda y'ensonga enjogeza bino kubanga njagala okuziikibwa kwange kubeere okulungi libeere ekkuba eddungi erintuuse eri omulezi wange nga ddala n'ebimperekedde biri mu kkubo ery'obuluŋŋamu saagala shiriki mu kufa kwange kubanga singa obusiraamu buba si bwe buvunaanyiziddwa ku kuziikibwa kwange ebya shiriki tebijja kwewalibwa emisoso gyonna egitambulira mu mbeera y'obutali busiraamu gijja kusigala gijja mu kufa kwange ekyo sikikkiriza saba Allah akintaase ndiba sirina googera naye kaakano njogedde omulezi wange nsaba akkirize obusiraamu bunziike ku limbo y'obusiraamu era nsaba Allah ow'ekisa abantu b'ekika kyange abateekemu okufumiitiriza bye njogeddeko si lwa bubi si lwa butabaagala si lwa kubeera nti si gye nzaalwa naye obukkiriza butugamba nti tuteekeddwa kuziikibwa mu nziikibwa eyo Allah gye yalagira jakkiriza kale enziiko endala yonna ejja kundeetera akabi ejja kundeetera akanyigo mu kabbuli yange neetaaga nziikibwe mu nziiko entuufu eyo yalagirwa omulezi waffe era omubaka gye yasomesa saagalako musiki mu kufa kwange tewabeerawo musiki yadde abayimbi okuyimba ekyo tekibeerawo bibanga ebyessanyu obudde obwo naye ate oli afudde yaba amanyi akanyigo k'abaalimu ebibuuzo bimubuuzibwa kubanga teyalekawo ngeri nnuŋŋamu teyateekawo ngeri ntuufu wabula bano ababa bamukolerako shiriki ababa bataddewo musiki baba bamutaddewo ku lw'okwagala kwabwe nga naawe wabireka nga totaddeewo kkubo ttuufu liriwa erinaakugasa ng'okkiridde mu kabbuliyo mbyogedde ntegeera mbyogedde nkakasa era nga bye birungi gye ndi ab'ekika kyange sibagobye mu kuziikibwa kwange mubeerangawo era ne munziika naye obuvunaanyizibwa bwonna mbukwasizza obusiraamu bavunaanyizibwe ku kuziikibwa kwange bansaalire nsaba Allah akkirize nziikwe mu busiraamu nsaba obusiraamu buvunaanyizibwe ku kugaba emmaali yange byonna byonna bitambulire mu busiraamu era saagala bakika kyange kunyiiga kino nkikola olw'okutya entaana yange kabbuli ebigibaamu ng'omuntu omaze okufa omulamu tobimanyi naye bimanyi bw'oyo afudde kale olw'okubeera nti byatulagirirwa ng'omubaka yaleka abisomesezza kati ffe abasobodde okusomako webiri tulina okutya kungi nsaba obusiraamu bunziikenga era obusiraamu bugabe emmaali yange bwe walibaawo ako kendibandese obusiraamu bukatemeeteme bukagabe mu ngabo entuufu eyo Allah gye yalagira omubaka gye yasomesa nze Lukman Segawa eyayitibwanga Vincent Segawa ekyo kyekiraamo kyange assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abawala banayi munziriyemu kale waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh nasaako omukono Lukman Segawa